ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Okay, amwena abekumira ku mukutu guno gwa Unique Media tubabuuzaako mwasuze mutya mwasiibye mutya okusinziira ku time gy'olabirako video eno. Waliwo eyambuuzaako lumu n'angamba lwaki ntandikawo enjo naye ntandikawo ekyo lwa nsonga ebintu ebibeera ku YouTube buli omu abiraba ku time yiye. Waliwo abiraba ku makya, waliwo abiraba nga agenda kwebaka, waliwo abiraba mu ttuntu. So mwenna mbabuuzaako okusinziira ku time gy'oba olabirako. Samike ge mannya gange, Roland Sseruyima yaliko ku kamera okulaba nga ate buli kimu kitambula nga we kirina okutambula. Lunaku lwakubiri mu mwaka ogwa 2026 mu nnaku eza wiiki lunaku lwakutaano. So it is the second day of the year 2026. Lunaku lwakutaano, ennaku z'omwezi 2 omwezi tuli mu gusooka ogwa January omwaka gwa 2026. Time gyetukoleddeko leero video eno zisaa 8 n'eddakiika nga 10 tukoledde video eno. JS bali Nansana banoonyeeko bajja kubeera nga bakuyamba okulaba ng'owona endwadde ezimu. Waliwo ebizibu ebitukwata nga bikutte mibiri nga twetaaga obitereeza, then ate oba oli awo tutunule tusabe Katonda atuwonye naye nga tujjanjabye. So gwe alinamu sukaali, alinamu pressure, alinamu ebikutawanya ng'omusajja oba omukyala, alinamu waliwo buno obugundi obukwata enkovu ezikwata ne zizimba, teziba pimpo naye bitera okuzimba ku sikiini, olumu bitera okukwata ku matu, ebintu weebityo abijjako bulungi, sikiini yo neddawo bulungi. So munoonyeeko. Yoshtek gwayagala ebintu bya computer software munoonyeeko. Oyagala computer nnungi, oyagala software wa kika kyonna, oyagala app for your business, oyagala website, munoonyeeko ajja kubeera ng'akuyamba. Yosam ali mu bya ttaka, gwayagala ettaka okoza akasente ko kafunye, oyagala kugula ttaka italiiko nkaayana, oyagala mu kibuga wabweru we mu kibuga, munoonyeeko ajja kubeera ng'akuyamba. Mukwano gwange Olivia, Olivia oli Netherlands awo, by'oyitamu bijja kuggwa. Tusabe Katonda byonna by'oyitamu Mukama ajja abeera nga ate akuyamba okulaba nga abikuyisaamu bulungi. So guma nga w'osaba embuyaga eyo ejja kuvaawo. Kale olunaku olw'ejjo twakoze video twagitaddeyo bitrate, twagitaddeyo ndowooza ssaawa 5 ez'ekiro, naye Mukama yatuyambye, abantu baalabye baabaddeko ne kituwa omukisa nti message twali twagala okusendinga abamu baagitegedde, abalala probably tebaatutegedde bulungi, bituze okutereezaamu, kubanga it is our job okumakinga sure nti tunnyonnyola to the extent nti we tuwulira nti tunnyonnyodde ekimala, so that oyo atatutegeera akyuzize bukyuzizi obutatutegeera naye nga at least tukoze eki. So era njukira mu video twabagambye mbu tujja kudda ku kiba kyetaagisa olunaku olwaleero because obudde bwatukutte.
ne tukyalabika bulungi. Njala kutandika nga nsoma ku zi comments ezimu asinnaba kweyongerayo. Naye nga kyenjagala mujjukire nti muganda waffe, mukwano gwaffe, taata kubamu, husband kwomu, wa Luganda ku bangi, Mugerwa Jamiru Trafford ali muki? Ali mukomera. Twangi? Bagiyita mbuzi ekogga? Eki? Ekomera baliyita mbuzi ekogga? I don't know. Naye ali mukomera, si gy'alina okubeera. Naye the reality is gy'ali. So nja kukiddamu nga ntandika nga we nayogedde nga tumaliriza, tunyolera wamu. But at this time we need solutions to how we can get him out of prison. Si kunenya here and there. Okitegedde? I think kyekigenda otuyamba. Si kwongera kupika muliro, nedda, wabula kuyamba, because ekkomera ng'osobola oddyogerako nga w'oyagala ng'oli bweru. Ng'oliwa naye ekkomera naye bakutwalayo ennaku ezi ne we ziba ezi. Kambwe besiryagaliza muntu yenna. So twaladdeyo vidiyo nga tugezaako okulaga nti twetereze ng'abakola omulimu guno nga nze gwenkola, twe tutagukola ebiseera ebisinga amateeka gajja tukwata. Njala kusoma ku zi comments ezimu, then tulabe. Ono bamuyita ani? Sharon Shifa agamba we call upon the God of Peter for our brother's rescue in Jesus' mighty name. Namuyita Namukasa Penny Nassesanga, Mukama mukulu okusinga, Lubega omusaayi gwe gwogera ebirungi okusinga ogwa Abel. Katonda amusumulule mu linnya lya Yesu. Then ono agamba we don't spread hate but love. Let the hand of God rescue him. Ono agamba I've just heard this from somewhere. God help Jamiru. I know he might not be so righteous, but deliver him from those men. Nagambe, true servant of God has to be exemplary to others, meaning he was supposed to forgive him. Arresting him has made us go to confirm what was said about him is true. Now, eno kanjogereko katono. Yes, ekituufu kiri nti forgiving kyetaagisa. Era tusaba bwe kiba kisoboka musajja waffe bamusonyiwe. Naye pointi yaffe enkulu mu vidiyo gye twakoze guli abadde egamba nti if possible leka tukole emirimu gyaffe mu mbeera etaforcing abantu bano to this point of arresting us. Because nabagambye muntu kati wano kyoli mu kugamba kyogamba nti yes yanyiiga naye yandikoze waati. Okategedde? Because okusonyiwa it is not automatic. Ge mazima it is not automatic. Tuwonkole kikyamu nina kusonyiwa.
waliwo abatakinga time to forgive. Okitegeera? So yanyiiga kati guli mugamba wadde wanyiiga wandyeyisizaawo oti kyenayogeddeko eggulo nti wonyiiza omuntu you have no right to determine his or her reaction. Ti anakunyiiziza naye kati wandyeyisizaawo oti no. So tulina tunulira wali ki ekyanyiiza omuntu ono, next time tukikoze tutya? Because nze ndi mukwogeranga ng'ayagaliza omuntu yenna okubeera mu mirembe, okubeera nga tali mu makomera. Kuba nze siryagala, nze nabaga oli ne wankanga mu bukanzi nkuta komera siryagalira ddala because mmanyi. I've seen my friends abagenzeeyo, ngenzeeyo okukyalira abantu n'olaba embeera, so no one gwe njagaliza komera. Kyola nasabye yesterday, if there is any way esobola okuteekebwawo eya reconciliation tugikole. Then kansomeyo ndowooza endala nga mmeka Roland tugende ku mulamwa. Ensomeyo endala nga 3. Ono agamba then mwenna temunnaba kusumulwa mu busungu. Ono bamuyita Kalumba Jona. Then mwenna temunnaba kusumulwa mu busungu oba okufa mu Kristo bannange. Wano ku internet sinnalabawo muweereza wa Mukama gwe bavumye nga Musumba Tom Mugerwa nga bamwogeredde, naye sirabangayo Musumba Tom gwasibye. Even these days yalumba Mutundwe ani yamusibye. Awo twalabye karakita entuufu eya Fanero is guilty, ate Jamiru just yaddira bujulizi bwansubuga n'abuteeka ku chano ye. Awo ani yamuvumye? Gordon ani yamusiba? Si pulezidenti kennyini? Kubanga oyo ye yasukka. Then ono n'amuddamu Joseph Bamwine yakoze reply. Nanga Gordon said that he was properly beaten by MCF guards before being bundled onto a police vehicle that took him to Butabika Referral Hospital. Kakati olaba bino binadde twogerako eggulo nti okwesongamu engalo no yakola kino no yakola kino. Already baakikola. Abaakikola baakikola. But our point should be, how do we rectify this? How do we streamline so that it doesn't happen the next time ku muntu omulala? Okategedde? So okwesongamu engalo nti ono yakolawo ati ngono teyagirawo ati. Ye goyogeddeko Omusumba Tom kyenayogeddeko eggulo. Buli muntu reactinga differently. Kyenabagambye tewaliwo gojja okunyiiza yagende mu mbuga z'amateeka. Waliwo gojja okunyiiza yakusiriikirire aleme kuwa budde. Waliwo gojja okunyiiza yakupangire bakukuba. N'abamu babajjawo. Okategedde? So kati ye Musumba Tom ayinza okuba tabiwa budde, ayinza okuba abiwulira naye n'asaasira, ayinza okuba abiwulira naye okiraba. Naye n'omuntu asaasira tomutwala for granted. Kyolwokubanga oli amugambako bamugambako buli kaseera talina kyakola. Sometimes wonyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. So
sijja kwengera na zi comments naye nina kyenjagala twogereko. Waliwo comment gyenjagala nnyo twesibeko tusomeseeko kuba nze ndowooza ejja kujjayo ebintu ebimu bye tulina okutunuulira ng'abantu abakola omulimu guno. Amazima gali nti tewali ayagala kusirika mbu toyogera ku kintu, ontegedde, naye okyogeddeko otya n'obeera nga toyina buzibu. So munzikirize, njagala kusoma komenti eno eriko Africa Wild Animal. Bakita abantu bateekako mannya ku gundi zaabwe newa. Oyinza okuba ya business kituufu oba company. Okay, agamba I support Apostle Lubega. Jamiru had gone beyond limit. Amusibe. Ekyo nno ndowooza wayogeza busungu. Okusiba omuntu si kirungi, kiddamu bannange. Akwagaliza ekkomera aba akwagaliza kufa. Then n'agamba, wano wenjagala tutunuulire ennyo, Bayibuli egamba etya? Luke 9:49 and reply of Jesus is at Luke 9:50. Na tugenda gisoma. Agamba, if Apostle Lubega is not preaching against Christ, let him preach, but that business of tarnishing everyone's name mbwakolera sitaani nedda. So ne Kalyango Joel naye yali atandise ebintu ebyo. Lwaki mulwana entalo za Katonda ate nga tulaba mu Bayibuli nga Katonda waffe yeerwanira entalo ze? N'addamu n'atuwa verse n'agamba, also in Matthew 13:24-30, Jesus clearly says, let the weed grow along with the wheat. At the time of harvest, Christ will separate them and keep the wheat in stores and burn the weed. If Apostle Lubega is a wolf in church, let him stop preaching. At time of harvest, the master will deal with him. Now, this is exactly kye twali twogerako eggulo. Ate nakyogerako oba nali ne sidda munaku, I don't know. Naye twakyogerako emabega. Biri ebintu bibiri. Katonda ayinza okuba akutumye okwogera ku bikyama ebigenda mu maaso. For example, antumye ogambe ku Roland akomye byakola. Omulimu ogwange antumye kumugambako. Si kumusalira musango mu byawule. Era omulimu ogwe nja kujja ngambe Roland, Katonda ngambye kola kino ne kino ne kino kino kyusaamu. Tambule nkole ki? Ogwange guwedde. So, eno Matthew gyayogerako. Bajja ne bagamba Jesus. Yesu, ne bamugamba Yesu. Tusanze abagoba emizimu mu linnya lyo. Ate nga tebali muki? Mu gurupu yaffe. Yesu n'abagamba mubaleke. So kyeki kye twayogeddeko eggulo nti point yaffe eri nti let us look at solutions than attacking. Tuleme okutoolako obutoozi. Katusome mu eyo verse. Matthew egamba ki? Matthew egamba, Luke 9:49. Master, John said, we saw someone driving out
out demons in your name and we try to stop him. Njagala kukivunula mu Luganda. Tulabye agoba emizimu mu linnya lyo ne tugezaako okumuyimiriza. Because he's not one of us. Kubanga so omu ku ffe. Jesus said, do not stop him. Katonda n'abagamba temuyimiriza. For whoever is not against you is for you. Kubanga atali ki? I don't know. Mu Luganda ba. For whoever is not against you. Hali lwande Luganda lo nawe bannange. Nenga jecho. For whoever is not against you is for you. Wandigambye nti buli atakulwanyisa ali wamu naawe, something like that. Kakati amazima gali wegati kye tulina okusooka okwebaza ku bano bonna be tuyita mbu baprofeti ba bulimba biki nga bwe tubyogera oba we mubyogera, tuwebaza ekintu kimu. Bayogera Jesus Christ. Tebagamba lubaale gundi, tebagamba mandwa gundi, tebagamba emki, bagamba ki? Jesus Christ. Okitegedde? Kati tutandika obbasalira omusango. Tusobola okwogera ku bikyamu bye tulaba nga tebiri na alignment ne ebyawandiikibwa, naye tobasalira musango. Nga ffe we tuwulira abamu we bayogera n'alyoka ajja n'agamba oyo wa Sitaani, oyo agenda mu Geyeena, oyo akoze awo Mukama omuggyeko omulimu gwe. Kati gyonna ogikoze gwe nannyini ggulu era gwasalawo ayingira n'atagenda kuyingira. So nze ndowooza okwogera ku muntu si kibi, but oyogedde otya, packaging. So nga tonnaba kuteekawo mbeera kugamba Sami nga weyekkiririranya ndo that wategedde kyenjogerako, wategedde ekigendererwa kyange lwaki nayogedde bye nayogedde. Mwabali abagamba nti Jamiru simanya nyina kuba ku saidi ya, nabagee musiri ku saidi ye. Bagambye ko mwagalize ekkomera. Nedda. Naye amazima galiwe gati kino nja kyogera. Naye tulwana ne tumugjayo n'avaayo. Era we tutakyusaamu omulala ajja kukola ki? Agende mu kkomera bamukwate. So ate naye bantu benawe ndaba Mukama baatuma mu Bible, baprofeti baani abafunye okwolesebwa, we bajja boogera boogezi message. Katonda ngambye mbagambe mwamusobya mugenda kufa, n'agenda. Kati ne kibaaponi be bamutumyeko okwenenya kyekyo ekyali ku Yona. Yali Yona ow'ekyennyanja. Baamutuma. In fact ekyali kiganye Yona ogenda gye baamutumye yali akimanyi nti olw'okuba Katonda wa kisa, we ngenda ne ngamba abantu bano bajja kwenenya Katonda abasonyiwe. Ate nga ye Yona ye tayagala bakole ki? Basonyiyibwe. Yabayinako obusungu. Yabayinako obusungu. Era we yamala obbagamba Bayibuli ekulaga n'agenda waggulu ku lusozi wasobola olengerera ensasagenge egwawo agirabe. Agenda olaba nakuziyitawo, okategedde, nakuziyitawo teri kibaawo, n'ategeera kakati kyekyo Katonda yabasonyiye. So message gye babakuwadde
ebeera yakutegeeza Roland yeekubemu ttooki ye ng'omuntu si muli mugogo kuba mu Roland ttooki. Kati ffe kye tukola oli najja n'atuula n'ateekawo kamera n'alyokaga kati olaba omusajja engeri gy'abikolamu, olaba engeri eyo gy'ayambala, ebyo bye bikyamu. Ebyo bye bikyamu kubanga omuntu gw'ogambyeko asobola okuba nga bwe baatuma Yona, bwe baatuma Yona abasajja b'ekibuga ne bagamba omusajja agenda Katonda agenda kututta, ne beenenya ne bakola ebintu byonna. Katonda n'akola ki? N'abasonyiwa. Kati omulimu gwo kati waliwo be mmanyi nga ye emyaka kumpi 6 ali ku muntu omu wa sitaani. Katonda yandaga wa sitaani. How sure are you nti basootinga ensonga zaabwe ye ne Katonda? Okategedde? How sure are you? Okategedde? Because nze kyendowooza kino. Nzirayo wali kakati bategera statement ya Bugembe. Ate nga muwagira nze nali ku side ye ku eyo statement. Kuba Bugembe baamubuuza ng'abantu abasinga baguddewo Chaacha, abayimbi abasinga nga baguddewo ki? Bafuuka basumba. Siri mu kukiwagira nti buli omu afuuke musumba. Kuba obusumba kuyitibwa. Naye ate I would rather see more churches than amasabo. Tunaabitereereza eyo. Ontegedde? Era we yabagamba naye tikasa tebaggulawo maki? Masabo. Baggulawo makanisa. Kati si mulimu gwaffe okulaba wiidi kyeki? Ebimererezi guba muddo. Omuddo mu ngano. Si mulimu gwaffe gukuulamu. Tuguleke. Gwe yogera bye Mukama byakutumye, guleke. Ku lunaku luli nannyini nnimiro ku makungula ajja kujja agambe eno ye ngano gye njagala, omuddo agwegaane. Kati ffe kye tuli mu kukola, tuli mu kuyambako Katonda kumukuuliramu muki? We are weeding. Tumuyambako alinga atugambye takyalina maanyi. That is wrong. That is very wrong. Katonda agaba second chance. Mukama aba akuwadde message ogituusizza mu butuufu. Ogugwo guwedde muleka akole ki? Nga we yagamba Musa nti gwe tuukayo okole bino ebisigadde obikole ki? Obindekere. Omuddo mugugambe ti wano oli mukula mu ngano. Togukuulamu kuba si ggwe ateekeddwa. Oli ayina amaanyi. N'ensonga lwaki akutuma aba asobola okugwekuuliramu nga tasoose bulabula. Naye ensonga lwaki akutuma omugambeko omuntu oyo akole ki? Yeddaabulule. Naye gwe engeri gy'oli mu mugamba ayamuvereshu wamwongeramu n'ebyammwe. Mukakase nnyo. Katonda yalina okwekakasiza. Kyova olaba Musa olw'obusungu bwe baamugamba I stand to be corrected. Oba baamugamba kuba oba mulundi gumu olw'obusungu yakuba emeka akakase
n'alyoka amugamba wanjeemedde. About that I stand to be corrected. Naye Musa ayina kye yakola awo. So Katonda okuggyako nga yakutumye ng'okakasa nti ye yakutumye oyogere nga bw'oyogera tetukiinaako buzibu. Naye nze mu Bible okuggyako era munterewo mu comment sirabawo we yatuma muntu tigenda oŋŋambira ono kino ate n'amugamba n'omugamba naye wootuukayo mugambe okuva mu nsobe eyo gy'alimu akole waati ne waati ne waati. Okuggyako wamu wemmanyi ndowooza asobola okugamba mwenenye naye takulagira weenenyezza otya. Ekyo kirekera ye ne Katonda we. Gwe message yo gituusiza kyova olaba nzi mugamba bantu nze siri against message ku basajja bano. I am not saying kubanga nze Sami nze siina privilege eyo Katonda tandagangako kwolesebwa konna ku musajja wa Katonda yenna. So njogera nammwe abalina privilege eyo kuba it is a privilege, it is a gift. Kitegeeza akulonzeemu, kitegeeza otusinga okutegeera mu ndaba ya Katonda. Okategedde? So nze kyendowooza tutereeze engeri ng'ekyandikwa kino ekiri mu Matthew omwana kyatuwadde n'ekya Luuku. Ffe tuli mu kuyambawo Katonda kukuulamu ki? Middo mututereeza ennimiro. Tatugambako kutereeza nnimiro. Tumuyambako okumusootingira ebijanjalo tuggyemu kawuukuumi nedda. Ffe yatutuma kimu era waakutuma ngambirako kawuukuumi oyo yeetereeze. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Neffe mu ngeri gye tuwamu message olumu ate tugiwa tusaze misango. Okitegeera tugiwa tusaze misango kubanga mmwe kambabuulire waliwo omwana yankubidde suli egundi Sami oli otya message engeri omwana gy'ayogedde kyannumye. Sami oli otya oli bulungi bannange mpulidde mukulu Jamiru bamukutte nimukamune sinnabitegeera bulungi nti bannaaye
Jamiru Gordon ye yasooka kati n'oyo atugenzeeko. Kale alinga agamba kati oba ani addako. Okategedde? So let us give these messages ng'engeri Katonda gy'atugambye. Ate ne waba akugambye gyogere nga w'okola ki, nga w'obyogera, kuba Katonda wo gwama naga it's a personal salvation is personal. Woba owadde message ejja kutuuka. Togiddamu n'enkya n'ogiddamu n'eruuli mwaka gumu 2 3 Katonda yakuweeyeemu. Kati mu comments wano wale yaŋŋambye Asami, don't please stop calling that oba nsobola ogiraba bannaye kuba munnaye ennaku zino sikyala kusimattuka na bigambo. Oba yaŋŋambye yaŋŋambye bamuyitaani Lasson Madiba. Lasson Madiba nkutumiddeko nnyo. Yaŋŋambye please brother Sammy Bambi nkwegayiridde, stop addressing that man as an apostle of Christ because he is not. Just call him Mr. Grace Lubega. Phaneroo is not a man of God, period. Until he publicly comes out to repent and comes back to Jesus. Kakati Mwami Lasson Madiba, gwe Katonda si mu bubi. Nkwagala nnyo kuba ntera okukulaba ngo ntera olaba comments zo wano Bambi. Naye si gwe Katonda. Ekyokubiri, Phaneroo is not a man of God. Phaneroo si muntu. Kyekiri kye nayogeddeko mu vidiyo ewedde. There is a difference between an entity oba obuweereza oba church oba company nga oyagala okyogerako n'omuntu. Because I think mu Phaneroo mulimu abasumba abalala. That's what I think. Kati, yes, Mr. Grace Lubega ayinza okuba is more like the face, naye si ye Phaneroo. Kati Phaneroo is not a man of God statement eyo mba sigitegeera. Ekirala, stop addressing that man as an apostle of Christ because he's not. Eno statement eri nkyogere ntya eri this is more of a command. Ontegedde nti igwe akatibako kolabiramu aposo n'atali aposo. Kati munenze Sammy ogwo si mulimu gwange. Si mulimu gwange. Pastor Kayanja nja muyita Pastor Kayanja. Apostle Serwadda nja muyita Apostle Serwadda. Bishop Kiganda nja muyita Bishop Kiganda. Kati nitty-gritties ezo ezigwamu babijjawa ebyo si byange, si mulimu gwange. Kubanga simanyi gy'ojja maanyi kuŋŋamba nti is not an apostle. N'ogatta nako akagambo is not because is not. Kuno kukakasa. He is not. Mupimira kuki ali n'atali. Because in the first place,
si gwe yakimuwa nti kati wakimugjeeko. Kye nabagambye kati kuno kusala musango. Kati Mwami Lasoni watudde n'akakiiko ko gwe n'ogusala. Nze ogwo si mulimu gwange. Omulimu ogwange we mba ndabye ekikyamu kwe kujja n'enkyogerako respectfully. Nkugamba this is wrong, I think kyandibadde kiti neŋŋenda. Mutegedde? Kubanga wadde Sawulo baali bamugjeeko amafuta nga baagayiye ku Dawudi alina okuba kabaka mu nsi y'omwoyo. Mu nsi ya bulijjo wano Sawulo yasigala kabaka. Yasigala kabaka. Okategedde? Era nkubuulira Sawulo sisuubira nti gundi Dawudi yalinnya yafuuka kabaka nga Sawulo akyali mulamu. Musobola okuntereezaamu. So kyeki kye nabagambye nti kati nze however much mwabalaba mu mwoyo omuyinza oba mulaba kino mulaba kiri mulwanire mu mwoyo. Mutera tugamba this is a battle of the spirit. Abatali mwoyo temusobola bitegeera, tukkiriza. Kati battle mugirwanire muki? Kubanga emunaagireete mu mubiri, amateeka g'omubiri gajja kukola. Oba ntegeerekeka? Ekirala ono Africa Wild biki yawadde point ennungi. Kati olaba Yesu nyini yagamba in fact it was John. Si John yajja n'amugamba titusanze abantu ntugezaako bastopinga nti mulekeraawo temuli basajja ba Katonda, Katonda tabamanyi, temulwaki mugoba emizimu mu linnya lye. Yes, it was John. Kitegedde? John telling Jesus they tried to stop someone from casting out demons in Jesus' name because he wasn't following them. Leading to Jesus' instruction in verse 50, not to stop him, as whoever is not against you is for you. Okategedde? Kakati ffe amaanyi tugajjawa? Yogera ku bintu ate n'ekyokubiri kiikino. Kale woba owulira nga ggwe olumiriddwa nnyo abantu abali mu buweereza obumu ng'ogamba Mukama akulaze baabula, basomesa amazima, bo beetegeerere baveeyo. But don't insult, don't tarnish someone's name, because at the end of the day they have a name to protect. That is the reality. Olaba nze Sami kanewereko example. Fe Unique Media n'obutono bwaffe about the other issue gye twabaddemu awo nga twogera ku baali batulumba. We kept quiet for 2 years until we couldn't take it anymore. Ife mu butono bwaffe ne tulowooza nti gye time tuveeyo tukole ki? So we kept quiet. Netubiwulira netusirika for 2 years until we couldn't take it anymore. Netuvayo twogere. Kati golowooza bali bo basirike
because suubira nti mukulu omwogerako nkya yenna g'oyogeddeko ku media mbu omwogerako nkya n'akulumba enkya. So nze nja kusaba sala vidiyo nebeera empanvu nnyo, nja kusaba information tugifune. Katonda tumusabe mwoyo w'amagezi atuyambe engeri gyetuyinza okutransferingamu this information or transmitting this information mu bantu abo. Ekyokubiri oba ekyokusatu, kano kayinza obba kyankalanyaamu kayinza obba kyankalanyaamu. Nze Sammy ondaba kizibu nnyo okufuna okwolesebwa. Katonda nampa okwolesebwa ku President Museveni. Ng'okwolesebwa kwampadde kwa kumutuusaako message. Oba nkwogedde bulungi? Nti Sammy Katonda mpadde obubaka mbutuuse ku President Museveni. Kizibu. Because ne Katonda kennyini kyaba mpadde kibanga ekitasoboka. Because ngenda mujjawo mutuukako ntya. Exactly. Ng'oli we yabuuza n'akanange ekituufu ontumye naye kaakati nze atamanyi nakwogera nkuntuuseeyo ntya ngenda kwogera biki. So there must be avenues Katonda zaakuteerawo waba kituufu ye yakutumye ku muntu oyo, because message aba ajagala etuuke oyo. Kikyengezako okujjayo nti kizibu nnyo Katonda okumpa message nga ngenda kugiwa omuntu n'atanteerawo makubo matuufu gantuusa ku muntu oyo. Okategedde obubaka nyina bumutuusaako nga obubaka tebuli distorted, tebuli ki. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ekyo kankireke. Kale Sammy ge mannya gange, Lawrence Lima yabadde ku kamera. Kujjako ng'olina kyolowooza kye nandikoonyeeko. Yeah, tulina kutunira nnyo solutions than attacking this year. This year. Kubanga whenever Katonda waakubaako kyakuwa oyogere eri abantu, ng'otumye n'otandikira mu kumujjajinga, already you've created bias, tagenda kuwuliriza. Ne oba oyogera obubaka butya. So nze nsuubira Katonda atuwa amagezi y'okutransferingamu message to these people, n'akitegeera n'agaana bugaanyi kukyuka oba n'akyuka. Kati n'omulindira mu makungula. Kyejalo sembyayo, si mulimu gwaffe kukola mirimu gya Katonda. We are servants.
We are servants of God. Era nkubulira buli w'oneeteeka mu position ekola emirimu gya Katonda. Katonda waffe gwe tumanya ayina obujja, atashalinga kitiibwa, ye yennyini y'ayinza okwekwatiramu. Gwe n'olowooza mulabe yakulimu, naye nga Katonda ogezezzaako okugabana entebe ye nagaaka akwekwatiremu, kuba njala mukkirize waliwo Katonda. Waliwo ebintu ebikutukawo nga Katonda yabireese, nga si mulabe. Era nga golowooza mulabe naye nga Katonda, ng'omulaba omunenyeza bwereere, naye ng'ebiseera ebisinga Katonda waaviirayo ng'otudde oyagala kusheyalinga buyinza bwe omumanyiira. So tulekeraawo okukola emirimu gya Katonda. So musajja waffe tumusabire, kuba kyetukati tulina kukola bintu bibiri. One, kumusabira, kumuweereza Saara Mukama amuyambe, kuba si wangu waali muganda wange gwandaba. Ekyokubiri kye tuyinza okukola kumukyalirako n'okumuzzaamu essuubi tikijja kuggwa. Waliwo ebisinga awo. So Samike ge mannya gange. Roland yabadde ku kamera. Unique Media ye channel. We sign out. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.